بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكدب عن جمعنا بقانا بفهمنا أما تنقلنا مدفق الله جل جلاله نني نبوينز الله وبتايناينا ثم سبا الله وفي السيبين جدا نميدين كمبك محمد صلى الله عليه وسلم. olubera baganda bange mwenna abakkiriza tulamirangana okubeera nga tutya omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, era nga tubategeeza nti waman yattaqillah, omuntu yenna anaasalawo n'abeera nga atya Allah jalla jalaaluhu, n'abeera nga ateeka mu nkola ebyo Allah byayagala, n'abeera nga yeeziizaako ebyonna Allah jalla jalaaluhu byamuziizaako. Yagamba Allah nti yaj'al lahu makhraja, omuntu oyo Allah ajja muterawo obufulumiro n'obwangu mu nsonga ze. Ekirala Allah n'agamba nti wayarzuquhu min haythu la yahtasib, owekitiibwa Allah subhana omuntu oyo anaaba amutidde n'abeera nga atadde ebiragiro bye mu nkola, era n'abeera nga yeeziizaako byonna Allah subhana byamuziizaako. Mwana wattu Allah jalla jalaaluhu ajja kumugabirira mu mbeera yonna gy'anaaba tasuubira. Baganda bange, twatandika omusomo gwaffe guno Ihyaa'u Sunan al-Mahjura, okubeera nga tuzza obujja obanga tuzuukiza sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Oba oliawo oluvannyuma lw'okulaba obwetaavu bw'omusomo guno ng'abantu abasinga obungi tetukyafaayo ku nkola z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabo kito naffe kwe kufaayo. Allah jalla jalaaluhu engeri Allah gye yatuwa akakisa kano ak'okubeera nga eddoboozi lyaffe lituuka ku bantu bangi, ne tusalawo okubeera nga tuddamu ate nate tusomese abasiraamu enkola oba sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Olwaleero munzikirize tutandikire ku sunna egamba su'alullah min fadlihi inda samaa'i siyaha dik. Mwana wattu okusaba Allah jalla jalaaluhu mu birungi bye ng'omuntu awulidde okwokolima kw'enkoko. Agamba wal isti'aazatu min ash-shaytaan, n'omuntu okubeera nga asaba Allah abeere nga mutaasa shaytaan, oba omuntu ogamba nti a'udhu billahi min ash-shaytaan ar-rajim, ti newogomya eri Allah subhana Allah abeere nga antaasa shaytaan eyakolimirwa. Ekyo akikola ddi? Inda samaa'i nahiqa al-himaari, omuntu kasawulira endogoyi nga tutogere tutya nga nga eri mu kukaaba. Agamba wanubahu alkalbi, n'okuboggola kw'embwa. Kasita omusiraamu yenna awulira nga embwa eboggodde, ekimu ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam, mwana wattu n'ogamba nti a'udhu billahi min ash-shaytaan ar-rajim. Sunna eno tugijja luddawa hadisi ngeri mu sahihu Muslim, era nga hadisi eri ku namba 1537
حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه أقامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزمدل أمبك محمد صلى الله عليه وسلم يقام إذا سمعتم صياح الديكة نبي يقام عليه السلام إذا سمعتم صياح الديكة أبانجي بمولدانغا أكوكلما كوين كوكو يقام أمبك تفسأل الله من فضله أمانغو الدلم ونكيمي كونو مبيرينغا مسابا الله سبحانه مبيرون جبيه نبينا قامت فإنها رأت ملكا كبانغا ملايكة لا أنتي كبانغا إنكو كيو بلويكو كلمة موانواتو إبه ربيه إبا كغام إبا إربيه ملايكة يا الله سبحانه وتعالى بغانا بانغي أبكرزا أبسلام تري السنة وبا تري منكلا زنبك محمد صلى الله عليه وسلم ومونتو سينغا ولدا إنكو كونغا إكو كلمة وكبيرانغا سبا الله سبحانه مبيرون جبيه نيا سبحان الله abantu enkole eno bagisenguka tulirenko konga zikaba abasilamu tetubifaako kumbe kekamu kubudde owekitiibwa Allah subhanahu mwayanukulira edduwa nabishto Allah umbaka agent idha sami'tum siyahu dika bwemuuliranga okkokolima kwenkoko fas'alullaha min fadlihi mubirenga musaba Allah subhanahu mubirungi bye baganda bange togayala kusaba Allah mu kiseera kino tomanya mu kaseera kano amanyi baffe abebitiibwa bagezaako okuleeta ensonga lwaki omubaka sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza okubeera nga tusaba edduwa mwana wattu nga enkoko ekookolimye kubanga omubaka wa Allah yali amaze okutuwa ensonga n'agamba nti kubanga enkoko eyo okookolima kwayo kiva kubeera nga ra'at malakan ebeerabye malayika ya Allah nabwekito buli woosaba edduwa mwana wattu malayika eno enkoko eno gyebeerabye buli woowulira buli weekulira ng'osaba Allah malayika ng'eddamu nti amin Allah akkiriza edduwa y'omuddu jukira bamalayika ba Allah subhanahu la ya'suuna allaha ma amarahum tebajoga Allah ebbanga lyonna ekyokubiri wayafaaluuna ma yu'maruun mwana wattu bakole ebyo byonna ebalagiddwa Allah subhanahu wa ta'ala idhan baganda bange kasita owuliranga enkoko ekookolimye wanika emikono obeere ng'osabaani Allah subhanahu mwana wattu kyekimu ku biseera Allah wayanukulira ennyo edduwa kyonna Allah kyoba omusabye imma min khayri dunya kiyinza okubanga kyosabye Allah kiri mu birungi bino ebyensi wa imma min khayri al-akhirah ate kiyinza okubeera nga kiri mu birungi ebyenkomerero kale newogamba nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaba nnar naye okusirikwa obusirisi mwana wattu kigambo ekyo si kirungi kubanga ekiseera ekyo enkoko bwekookolima emikisa gy'omuddo okubeera nga edduwa gyasabye Allah ajanukula gibeera waggulu nnyo omubaka sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti wa idha sami'tum nahiqa alhimari wabula singa muwulira okaaba kw'endogoyi fata'awwadhu billahi min ashaitaani mubeerenga musaba Allah abeerenga bataasa sitaani fa innahu ra'a shaitaanan kubanga endogoyi buli weekaaba mwana wattu ebeerabye shaitaan era wazaada annasaiyu imamu nasai ne Abu Daud ne Hakim muhadisi ya Jabir radiyallahu anhuma ye yagattako wa nubahu alkalb mwana wattu nokkaaba kwembwa amakulu endogoyi yonna bw'owuliranga endogoyi nga ekaaba oba okuboggola kwembwa mwana wattu kiri sunna omuddu yenna ogamba nti a'udhu billahi minash shaitani arrajim baganda bange kansubire nti sunna eyo
etegerekese bulungi nnyo era nsaba Allah subhana Allah berenga tuwa obusobozi tuberenga tujekwatako bw'owulira enkoko nga ekokolima ezimu ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kubeera nga tusaba eddwa yonna imma mu birungi by'ensi oba ebyenkomerero era bw'owulira endogoyi nga ekaaba oba embwa nga eboggola mwana wattu ekiri sunna kwe kubeera nga weekingiriza Allah subhana abeerenga akutaasa ki shaitan nogamba nti a'udhu billahi minash shaitan arrajim baganda bange kansube nti sunna eyo etegerekese bulungi sunna endala oba ezimu ku nkola z'omubaka sallallahu alayhi wasallam abasiraamu nga twazisenguka era nga twazivaako alwuduu qabla annawm mwana wattu okufuna wuzu nga tunnaba kwebaka wannawmu ala aljanbi alayman n'omuntu okubeera nga yeebaka ku lubirizi lwe olwa ddyo baganda bange ezimu ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam nga zasengukwa era nga twetaaga okubeera nga tuzizza obujja alwuduu qabla annawm baganda bange okufuna wuzu nga tetunnaba kwebaka wannawm ala aljanbi alayman mwana wattu n'okubeera nga omuntu yeebaka ku lubirizi lwe olwa ddyo hadisi esookera ddala eyimirizaawo enkola eyo okuvira ddala ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Bara bun Azib radiyallahu anhu qala yagamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala mazima ddala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba idha akhadhta madja'aka abanga abasiramu omubaka alayhi salam yasomesa n'agamba nti idha akhadhta madja'aka bw'obanga osazeewo kugenda bw'osalangawo okubeera nga ogenda ku buliri bwo owummuleko weebakeko nabbi yasomesa n'agamba nti fatawadda wudu'aka lissala kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nga tonnagenda kwebaka mwana wattu n'obeera nga ofuna ewuzu nga agenda okusaala so nabbi agamba nti fatawadda wudu'aka lissala funa wuzu ng'omuntu agenda okusaala nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti thumma idtaja ala shaqqika al ayman mwana wattu bw'osalawo ate okubeera nga weebakire ku lubirizi lwo olwa ddyo nabekito abooluganda omubaka sallallahu alayhi wasallam agambye mu hadisi ya Bara idha akhadhta madja'aka bw'osalangawo okubeere nga ogenda ku buliri bwo weebakeko fatawadda wudu'aka lissala funa ewuzu ng'omuntu agenda okusaala thumma idtaji' bw'omala beera nga weebakira ala shaqqika al ayman ku lubirizi lwo olwa ddyo hadisi endala enywezaawo sunna ya nabbi eno sallallahu alayhi wasallam baganda bange abasiraamu twekwata ku nsonga y'okufuna ewuzu nga tugenda okwebaka sunna eno abantu abagikola batono nsaba Allah atuteeke mu bbo wakati mu kubeera nga sunna eno nkalubu ne buli bw'olabanga ibaada ekalubye mwana wattu kugamba ebiseera ebisinga ibaada eyo ebeera n'empeera nga nnyingi hadisi ya Abu Umama radiyallahu anhu qala yagamba sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam nawulira omubaka sallallahu alayhi wasallam nga agamba ate omubaka yagamba nti man awa ila firashihi omuntu eyeebaka ku buliri bwe tahiran nga yeebasa ayina wuzu nabbi yagamba alayhi salam lam yanqalbu sa'atan min al-layl tayina sawa yonna gye yeekyusa mu kiro yasalu llaha shay'an min khayri dunya wal akhira
nabbi agamba talina ssaawa yonna gye yeetuusa mu kiro ng'aliko ebirungi byasaba Allah amuwe imma bya dduniya oba bya nkomerero yagamba illa a'taahu iyaahu okuggyako ng'omuntu oyo Allah amuwa byaba asabye. Ya subhanallah, baganda bange, omuntu okwebaka ng'ayina ewuzu, omuntu okwebaka ma'al wudu'i ng'ayina ewuzu, mwana wattu zezimu ku nsonga ssemasonga obwekitiibwa Allah subhana kwasinziira omuddu Allah nabeeranga ayanukula okusaba kwe. Nabwekito abooluganda, kituufu wuzu omuntu ng'agenda okwebaka ekalubamu, naye abange twongeremu amaanyi sunna zino tubeere nga tuzizza engulu oba zibeere nga zidda engulu. Ekyokubiri, n'abaana baffe tutandika okubamanyiiza tabange omusiraamu yenna waaba agenda okwebaka, omubaka waffe yasomesa alayhi salaamu nti kyabbeeyi kyabuvunaanyizibwa omuddu wa Allah yebake ne wuzu. Abange tukyemanyiize, buli yenna ayagala okubeera nga yebaka ng'omubaka wa Allah, mwana wattu yeekwate ku mbeera eno ey'okubeera nga bw'aba asazeewo agende yebake, mwana wattu asooka kubeera nga afuna ewuzu. So omubaka agamba nti lam yanqalib saa'atan min al-layl, talina ssaawa yonna emuyitako nga yeekyusa, essaawa eyo neemusanga ng'asaba Allah mu birungi by'edduniya oba ebyensi, okuggyako nga Allah mu ekyo kyaba asabye. Hadiisi ntuufu akhrajahu Tirmidhi, Imaamu Tirmidhi yagireeta mu kitabo kye era nga eri ku nnamba 3526 mu kitabo ekyo. Hadiisi endala ku nsonga eno ey'okubeera nga tufuna ewuzu nga tugenda okwebaka oba omuntu okubeera nga yeebaka ng'ayina ewuzu. Hadiisi ya Abdallah bunu Umar radiyallahu anhuma qala, yagamba Abdallah mutabani wa Umar yagamba, Allah bombi abasiime, yagamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, mazima ddala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba tahiru hadhihi al-ajsad tahharakumullah, abange emibiri gyammwe egyo mugitukuze nammwe Allah jalla jalaaluhu agenda kubatukuza. Nabbi n'agamba nti fa innahu, olw'okubanga laysa abdun, teriyo muddu yenna, yabiitu tahiran, teriyo muddu yenna yeebaka ng'ayina ewuzu, illa baata ma'ahu malakun fi shi'aari, okuggyako nga malayika esula naye mu bikunta bye yeebisse. Nabbi yagamba nti la yanqalibu saa'atan min al-layl, teri ssaawa yonna emuyitako mu kiro, illa qaala, okuleka nga omuddu oyo agamba, okuggyako nga malayika eyo esabira omuddu ono eyeebase ng'ayina ewuzu, negamba nti Allahumma ighfir li abdik, Allah sonyiwa omuddu wo, fa innahu baata tahiran, Allah omuddu ono yagenza okwebaka yeebase mutukuvu ng'ayina ewuzu. Allahu akbar. Baganda bange, ala hasiba hadha alhadith, okusinziira ku hadithi eno entuufu okuva ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam, nabbi agambye laysa abdun, teriyo muddu yenna, yabiitu tahiran, ayinza kwebaka ng'ayina ewuzu, illa baata ma'ahu malakun fi shi'aari, omuddu ono asula ne malayika mu kintu kyonna kye yeebisse, nga la yanqalibu saa'atan min al-layl, talina essaawa yonna gye yeekyusizaamu mu budde obw'ekiro, illa qaala, okuggyako nga malayika ne musabira edduwa ne mugamba nti Allahumma ighfir li abdik, Allah sonyiwa omuddu ono, fa innahu baata tahiran, yagenza okwebaka ng'ayina ewuzu. Baganda bange, obulungi buno obufaanako we buti tugenda bujjawa.
just kufuna bufunye wuzu ne webaka nayo omuntu okwebaka nga ina ewuzu Allah kusindikira malaika nebeerawo ebeera naawe mu buliri bwo buli wewekyusa ng'esaba edduwa nti Allahumma ighfir li abdik fa innahu bata tahiran. Allah sonyiwa omuddu wo yagenza okwebakanga mutukuvu. Allahumma ighfir li abdik. Allah sonyiwa omuddu wo. Wallahi hawatali kubuusabuusa konna edduwa ya malaika Allah janukula. Okizudde nti omuntu okwebaka ne wuzu sababun limaghfirati dhunub nsonga semasonga Allah kwasinzira Allah nasonyiwa omuddu. Malaika zikusabire nti Allahumma ighfir li abdik. Allah sonyiwa omuddu w'essula. Allah sonyiwa omuddu w'essaybu. Allah sonyiwa omuddu wa Harun fa innahu bata tahiran. Omuddu wo yagenza okwebaka nga ayina ewuzu. Ani atayagala bulungi bulinga buno? Ani atayagala malaika kumusabirako? Olaba omubaka sallallahu alayhi wasallam yatuuka kutusomesa n'atugamba ti muganda waffe yenna Allah bw'aba amujjulidde mu nsi muno ejjeneza ye neeyimirwako abasajja 40 nga la yushirikuuna billahi shay'a. Abasajja abo oba abantu abo nga tebagattako Allah kantu konna, Allah omuddu oyo amusonyiwa ne bwe kibanga ggwe. Subhanallah, ekiro twekyusa enneekyusa mmeka nga twebase? Twekyusa enneekyusa mmeka baddu ba Allah nga twebase? Omuntu buli bwabeera nga yebase ayina ewuzu ye, buli we yeekyusa bw'ati malaika nga zimusomera edduwa, malaika nga emusomera edduwa. Allahumma ighfir li abdik. Allah omuddu ono musonyiwe. Allah summa musonyiwe. Zubeeda musonyiwe. Hajara musonyiwe. Fa innahu bata tahiran. Ekituufu kiri ya Rabbi omuddu ono yagenza okwebaka yabadde ayina wuzu. Baganda bange sunna eno bino byonna owekibwa Allah abiwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah lwakwagala kibiina kino. Nene weesanga abantu nga tuli bagayaavu ku sunna eyajja ng'eriko obulungi obuyitirivu obulinga buno. Allahumma ighfir li abdik fa innahu bata tahiran. Malaika buli kadde buli weweekyusa ng'esaba Allah sonyiwa omuddu wo yebase mutukuvu yebase ayina ewuzu. Buli weweekyusa gwobeera eri mu kirooto oli eyo, subhanallah, obeera mu tulo nga n'okulootoloota eno nga malaika alimu okukusabira. Allahumma ighfir li abdik. Allah sonyiwa omuddu wo fa innahu bata tahiran. Yagenza okwebaka nga ayina wuzu. Baganda bange bwe tukola ensobi abange twewalirize malaika zitusabireko Allah tusonyiwe. Osanga Allah hajja kuwuliriza edduwa yaze malaika Allah waffe atusonyiwe. Baganda bange bwe tusobya bwe tukola ensobi buli amanyi nti osobya olina ensobi z'okola ezimu mu sunna za nabbi alayhi salam zewaani yekutteko nnyo abange yandibadde wuzu nga tonnaba kwebaka obanga wandigenze ng'okwebakanga ng'oyina ewuzu. Malaika za Allah zikusabireko. Allahumma ighfir li abdik. Allah omuddu wo musonyiwe fa innahu bata tahiran, kubanga yagenza okwebakanga ayina ewuzu. Bannange hadisi eyo ntuufu era mukadde waffe Sheikh Nasiruddin al-Albani mu kitabo kye ekiyitibwa silsilatul ahadithu as-sahiha yagireeta era n'agissa ku nnamba 2539.
baganda bange eyonga njimaliriza sunna y'okubeera nga twebaka nga tulina ewuzu n'okubeera nga bwe tuba tusazeewo okwebaka twebakira ku mbirizi zaffe eza ddyo. Sunna endala nayo nga abasiraamu bagisenguka, nasalu llaha alafwa walafiya atasmiyatu ala ltaami washarab. baganda bange ezimu ku nkola z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga abasiraamu twazisenguka, abasiraamu nga twazivaako, atasmiyatu ala ltaami washarab, okusoma basimala, okugamba nti bisimillah nga tugenda okulya emmere yaffe oba nga tugenda okunywa. atasmiya ala ltaami washarab, baganda bange okusoma basimala nga tugenda okulya oba nga tugenda okunywa. tuli ku mulembe guno, nasalu llaha alafwa walafiya, buli omu ng'akola kimunyumira, la nubaali, tetwagala kufaayo kumanya mu bifo eby'enjawulo nga twebuuza ti abange wano omubaka wa Allah yakolanga atya, wano omubaka wa Allah yasomesanga atya. abange enyigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam mwana wattu atasmiyatu ala ltaami, okubeera nga tugamba nti bisimillah nga tugenda okulya washarab ate newetuba nga tugenda okunywa. hadisi esokera ddala hadisi ya Umar bun Abi Salama radiyallahu anhu. Amr bun Abi Salama radiyallahu anhu yanyumya n'agamba nti kuntu ghulaman fi hujuri rasulillah, nali kaana kato mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Amr bun Salama anyumya nti nali kaana kato nga ndi mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, bano nga beesiimye abaafuna omukisa oguwangalako n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Amr bun Salama anyumya, nali mwana muto nga ndi mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Amr agamba nti wakanat yadi tatishu fi sahfa, omukono gwange gwali nga gutambula mu mmere bwe guti nga sikutte wamu, nga enkola y'abantu abasinga obungi alya wano n'abuuka emmere eri wano n'ali eno n'ali eno n'ali eno. Kati Amru bun Abi Salama agamba nti nali mwana muto nga ndi mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam, wabula enkola yange bwe nali nga mukulya omukono gwange gwatambulanga mu siyaani, tegwabeeranga wamu. faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amru bun Abi Salama anyumya n'agamba nti faqala li rasulullah, omubaka kyava ngamba sallallahu alaihi wasallam nanga nti ya ghulam, mwana gwe. Omubaka amuyita luvannyuma lw'omulabanga Amru yeetaaga okumusomesa, yeetaaga okumuwabula. abanga abazadde wano waliwo ekyokuyiga. Ffe tulaba abaana baffe nga bakoze ensobi tetufaayo. N'olaba omwana ewaka muwala wo mukulu alina ennyambala gy'ayambadde Allah gy'atakkiriza era gy'atasiima, ng'era olina obusobozi obumugamba gyali yabyoyambadde Allah tabyagala bijjeemu. Omubaka yabigaana sallallahu alaihi wasallam, naye abazadde bafudde tebafuddeyo buli omu waali asirise. Seeka abaana bajja kunkyawa, seeka omwana wange ajja kunkyawa. Omwana n'ayambala empale ng'omuzadde amutunuulidde. Omuzadde n'amutunuulira n'agamba seeka omwana wange ajja kunkyawa, kambe ku mwana.
baganda bange eyo tebeeranga konkola y'omubaka tebeeranga konkola ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'otalagira abaana bo ani agenda obbalagira omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yalaba ono mwana muto akwata mu mmere n'akwata wano n'abuuka endala n'akwata eri n'akwata eno omubaka yamuyita n'amugamba ya gulaamu mwana gw'omuto sammillaha soma erinnya lya Allah ng'ogenda okulya sammillaha gamba nti bisimillah omubaka ayigiriza omwana omuto n'amugamba nti sammillaha soma erinnya lya Allah ng'ogenda okulya n'amugamba ekyokubiri wakul biyaminika bw'obanga oli mu kulya faayo nnyo ekikuli mu maaso ky'oba olya wakul biyaminik leka kutambuza mukono eno n'eno ekikuli mu maaso ky'oba olya n'amugamba sallallahu alayhi wasallam wakul mimma yaliika ekikuli mu maaso la omubaka amugamba sammillaha soma erinnya lya Allah nga ogenda okulya emmere wakul biyaminika oliise n'omukono gwo ogwa ddyo liisa ddyowo wakul biyaminik bw'oba osazeewo okulya liisa ddyowo wakul mimma yaliika ate bw'oba osazeewo okulya bw'obanga oli mu kulya mwana wattulya emmere eyo ekuli mu maaso Amr bun Salama bun Abi Salama agamba fama zalat tilka ti'mati ba'd yagamba siddanga mu kukyusa ndi eyo omubaka sallallahu alayhi wasallama gye yansomesa baganda bange ebintu ebyo ebisatu sunna ezo essatu tuzikola tusoma erinnya lya Allah nga tugenda okulya tuliisa ddyo baganda bange abeegumbuliddwa omuzeeyi ogw'okuliisa kkono omuddu addira aliisa emikono ebiri omukono ogumu gulimu erindaazi omukono omulala gulimu sooda enaalya nenaanywa akhil karimu kyokola omubaka sallallahu alayhi wasallam yakigaana sammillaha nabbi agamba omuvubuka bw'oba osazeewo okulya bw'oba ogenda kulya sooka osoma erinnya lya Allah gamba nti bisimillah ekyokubiri wakul biyaminik liisa omukono gwo ogwa ddyo ekyokusatu wakul mimma yaliik lya ekyo ekikuli mu maaso liisa ddyo ate lya ekyo ekikuli mu maaso ne bannange abantu abatera okubeera ku nsaniya mweddeko abange tunakuwaza bannaffe omuddu n'abuuka emmere gye bamuwadde n'akwata ewoono n'avayo n'akwata ewoono n'avayo n'akwata ewoono kyokka ekisinga okunnewunyisa ebiseera ebisinga mwana wattu nga bonna emmere babateereddeyo yeemu idhan qala al-imamu an-Nawawi omanyi oyo yayitibwa imamu an-Nawawi Allah musaasire yagamba wa fi hadha al-hadith mu hadisi eyo bayani thalatha sunani al-akil mulimu okutunnyonnyola sunna essatu ez'okulya emmere imamu an-Nawawi n'agamba wahiya nazo at-tasmiya okusoma basmala bisimillah sunna eyokubiri al-aklu bil yamin mwana wattu okugamba omuntu okubeera nga aliisa ddyo wathalith sunna eyokusatu al-aklu mimma yaliik mwana wattu omuddu okulya ekyo ekibeera kikulinaanye idhan baganda bange abooluganda sunna ezo ssatu tubeere nga tuzeekwatako tuzigize n'abaana baffe abalina abaana abato mujja kutusonyiwamuko naam tubadde tubagamba nti abalina abaana abato abaana tubayigirize
omwana amanye nti bwe ngenda okulya nsoma bismillah ndiisa ddyo. Naye abaana b'abasiraamu basanga nga baliisa kkono nga ne maama waabwe abalaba tabafaako. Seeko omwana wange akyali mwana muto. Omwana muyigirize nti bw'oba olya basooka na kiri mu maaso. Waliwo ebintu ebimu mwana wattu nga omwana abikwata nnyo nga mwana muto. Hadisi endala, hadisi ya Hudhaifa radiyallahu anhu qala, Hudhaifa yagamba Allah musasiri yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yagamba mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna ash-shaytana mazmaddala sitani la yastahillu at-ta'ama alladhi lam yuzkar ismullahi alayhi. Mazima sitani ebeeyina obusobozi obwegazanyiza ku mmere eyo omuntu gy'atandise okulya nga tasomye linnya lya Allah. Baganda bange, bwe tubanga twetaaga okugoba shaytaani mu kiseera nga tulya, bwe tubanga twetaaga okugoba shaytaani ku mmere yaffe nga tuli mu kulya, abange kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu aba agenda okulya atandike ne bismillah. Ekyo kyokka erinnya lya Allah subhanahu eryo mwana wattu emmere aleke kubeera nga ataataganyizibwa n'omulabe shaytaani arrajim. Idhan baganda bange, sobola oluusi waliwo abantu abamu alya nga takkuta. Omuntu n'alya wallahi nga takkuta, nosanga omulanga alya nnyo naye ng'ate emmere terina kyemukolako. Nale siyaani esooka, eyokubiri, eyokusatu, kumbe ng'ali mu kulya ne shaytaani, yalidde ne shaytaani. Notuuka n'okwebuuza ne bannange, oba ndi mu majinni wasomye basmala, wayogedde erinnya lya Allah subhana ng'ogenda okulya ng'ogenda okunywa. Inna shaytana mazmadala sitani la yastahillu at-ta'ama alladhi lam yuzkar ismullahi alayhi. Sitani eba n'obusobozi obujja ku mmere y'omuntu nayo nebeerawo netandika okulya emmere y'omuntu nga tasomye basmala. Baganda bange abali eyo, mbeekesa nessekwekesa yenna mwana wattu okubeera nga bwe tuba tugenda okulya emmere yaffe mwana wattu tubeere nga twewalira ddala obutatandika na linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisinga okuleeta ekizibu ekyo be bantu obutafaayo. Oli baleese emmere enali ku ssimu ali mu kwogera, ila emmere giwa obudde ng'ogenda bw'oba ogenda kulya emmere giwa obudde, si musoko giteeka ebbali. Tandika mpola mpola, soma nti bismillah, then liisa ddyo, ekirala obeere nga olya emmere eyo ekuli mu maaso. Era hadisi endala enywezaawo embeera eno ya hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu. Abi Hurayra radiyallahu anhu qala, yagamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yashrabu fi thalathati anfasin. Ombaka sallallahu alayhi wasallam bwe yalinga ali mu kunywera ku kyombo, mwana wattu yanywanga emirundi esatu. Awo nno tujjamu okubeera nga ennywa nosanga omuddu ng'ali mu kunywa naye ng'alinga nte nanywa n'akwata ekikopo la, eyo si njogera, eyo si nsomesa ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ennywa y'omubaka wa Allah yanywanga n'atuuka n'awumuzaamu bw'atyo, n'amala n'azzaako n'anywa n'ajja hakaza.
neggwe omuntu okunywa la mwana wattu goba toyina njawulo nante. So omubaka sallallahu alayhi wasallam mu mbeera eyo yali nga anywa phases 3. omubaka agamba nti iza adina Abi Hurayra agamba nti iza adina al-ina'i ila fammihi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam buli we yasembezanga ekyombo kye ku mumwa gwe samma Allah ta'ala yayogeranga ku linnya lya Allah n'agamba nti bismillah. Wa iza akharahu ate bwe yali ng'akola atya ajjayo obanga ajjeeko eno ku mimwa kyabanywa hamidallaha ta'ala nga yebaza Allah subhana. Mwana wattu ekyo nno yafalu dhalika 3 marrat, yafalu dhalika 3 marrat, ekyo nno ng'akikola emirundi 3. So buli omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yatuusanga ku mimwa gye ekyombo kyo oba ekyombo kye bwe yali nga tannanywa ng'agamba nti bismillah ng'anywa. Bwe yajjangayo era awo mu kiseera ekyo ekyokuwummuza hamidallaha ta'ala mwana wattu nga yebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi endala baganda bange enywezaawo sunna eno oba enkola eno ey'okubeera nga tusoma erinnya lya Allah subhana nga tugenda okulya oba okunywa. Hadisi ya Aisha radiyallahu anha, Aisha radiyallahu anha Allah musime anyumya nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala, mazima ddala omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba idha akala ahadukum ta'aman, idha akala ahadukum ta'aman. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba idha akala ahadukum ta'aman, omumwe bwalyanga emmere falyadhkur isma Allahi ta'ala fi awwalihi, atandikenga n'okwogera erinnya lya Allah mu ntandikwa y'okulya emmere amakulu nga tannalya asooka agambye nti bismillah. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam fa in nasiya an yadhkura isma Allahi ta'ala fi awwalihi, wabula singa omuntu yeerabira okwogera ku linnya lya Allah mu ntandikwa y'okulya kwe falyaqul, asome ebigambo bino agambe bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baganda bange edduwa eno kasita obanga weerabidde basmala nojjukira mu kiseera ky'okulya somawo ogambye nti bismillahi awwalahu wa akhirahu, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti fa innahu yastaqbilu ta'aman jadida, omuntu oyo abanga ayolekedde emmere empya agamba wayamna'u alkhabith, mwana wattu ekikolwa ekyo kyaba akoze okubeera nga teyasomye bismillah bw'amaze n'addukira n'agamba nti bismillah awwalahu wa akhirahu, mwana wattu ekyo kimuyambako okubeera nga omulabe shaitaani amugoba era wayamna'u alkhabitha ma kana yusibu minhu, mwana wattu sitaani oba omaze okubeera nga ogiremesa ekyo ebadde efuna mu kyokulya ekyo, amakulu bwebanga ebadde erya teddamu kulyamu kintu kyonna. Wa fi lafdhin, ate era mu njogera ya hadis endala omubaka sallallahu alayhi wasallam yayigiriza n'agamba omuntu yenna singa abanga yeerabidde mu ntandikwa okubeera nga asoma basmala ye asome bino agambe nti bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Oba oyinza okusoma eri gye twalabye mu hadisi ya Aisha radiyallahu anha egamba nti bismillahi
awwalahu wa akhirahu kyendabye waawo ekyukamu nyukutene eyaffi nti bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Baganda bange obujulizi obulala obunywezaawo sunna eno ey'abantu okubeera nga basoma nnyo bisimillah nga bagenda okulya, oba omuntu yenna okugamba nti bisimillah mu kiseera ng'agenda okulya. An rajulin, hadisi eno ng'evira ddala ku musajja, khadima nabiyi sallallahu alayhi wasallam, ono nno nga yafuna akakisa akaweereza ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yagamba nti annahu kana yasma'u nabiya sallallahu alayhi wasallam, omusajja ono yalinga awulira nabbi sallallahu alayhi wasallam idha qurraba ilayhi ta'aman, ombaka sallallahu alayhi wasallam buli we bamusemberezanga emmere yaqulu nabbi ng'agamba nti bismillah. Omu ku baweereza b'omubaka sallallahu alayhi wasallam anyumya nti omubaka wa Allah namuwuliranga nze kennyini nga bamuleetedde ekyokulya kyagenda okulya, namuwulira nga omubaka ng'agamba nti bismillah nga tannalya, bwe yamalangaawo n'atandika okulya. Baganda bange, qul in kuntum tuhibbuna Allah, aya eno nja kugibajjukiza nnyo nga Allah agamba nti qul, bategeeza abo gwe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe mubeeranga ddala mwagala Allah ebyaddala, fattabi'uni, mubeerenga ngakugamba mugoberera nze omubaka, bwe munangoberera yuhibbukum Allah, owekitiibwa Allah agenda kubaagala nammwe. Ekyokubiri, wayaghfir lakum dhunubakum, Allah subhana wakubeeranga agenda kubasonyiwa ebyonono byammwe. Abange mwenna abagamba nti mugoberera era nti mwagala nnyo omubaka sallallahu alayhi wasallam, abange totandikanga okulya ekyokulya kyonna okulekanga ogambye nti bismillah. Baganda bange, bismillah kyetaagisa ate okukyogera. Lwaki tugayaala ne tufuna obunafu obukyasembyeyo okuba nti bw'amaanyi? Sunna y'okusoma bismillah nga tugenda okulya bw'eneekulema, sunna ki gy'ogenda okukola? Ogenda kusobola kusiba Mande n'Olwokuna, tahajjud gy'onaasobola? Omuntu ogamba obugambe nti bismillah nakyo nakigaana akhil karim. Era osangayo n'omuddu nga ye kennyini yeewaako obujulizi, nagamba seeka nze emu ku bintu ebikyannemye bismillah ekyannemye okugisoma nga ngenda okulya, n'omutunuulira. Bismillah bwegaana, sunna y'okusoma bismillah bwegaana, sunna kyendera gwe gy'osubira gy'ogenda okukola. Kubanga okusoma bismillah nga tugenda okulya, mwana wattu ze zimu ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam, mwana wattu ze twandikwasizza amagego ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam betugamba nti addu alayha binnawajiz, sunna zange muzikwate munyweze temuta. Baganda bange, sunna eno omuntu kale niwabanga munafu atya, ze zimu ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam, mwana wattu omuntu zatasaanidde kubeera nga aleka. Amma bana batera okwekuluntaza n'omusanga mu woteeri olw'okuba Allah amuwadde obusente, aliisa kkono, alyanga bw'ayagala, basmala tewali, boogera bigambo birala nnyo. Oh my Lord Allah weebalira, tulina kugoberera mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ombaka yasomesa tisamillah, bw'obanga ogenda kusoma nga ogenda okulya emmere yo, samillah, beeranga otandika na kusoma erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, bw'otunuulira
hadisi ezenjawulo katwebuuza ekibuuzo tufundikire ma hukumu ziyadatu ala bisimillahi qabula at-ta'am kiramulwa kitya omuntu wabanga agenda kulya ekigambo bismillah nakyongerako mathalan omuntu nagamba nti bismillahi rrahmani arrahim bismillahi rrahmani rrahim natandika okulya emmere ye kiramulwa kitya ekintu ekyo kubanga ahadithi zonna zetulabye omubaka sallallahu alayhi wasallam yasomesa bismillah samillah kati ngaoli omu ku bakozi abakolanga ewomubaka muhammad sallallahu alayhi wasallam atujumiriza nagamba nti omubaka wa allah kasaba bamusemberezanga emmere namuwuliranga agamba nti bismillah حديث يا عائشة رضي الله عنها من وتني ناقصا جمبك صلى الله عليه وسلم إذا يقامت إذا أكل أحدكم طعاما ومكم بابيرانغا أيندا كليا إمريه فليقل بسم الله كان بدأ تعبنا نزوا ناقامتي بسم الله حديث الترمذي iranga iri kunamba 185 ila wasahahu Sheikh Nasruddin Al-Albani mukaddiba fi Sheikh Nasruddin Allah musasiri yagamba nti hadithun sahih hadithun tufu baganda bange ayina byakola biwumuzeemu ensonga eno ogitegeere bulungi abaffe oli bwavaayo n'agamba bismillahi rrahmani rrahim ng'agenda okulya kyaba akoze kibeera kituufu naam kyenyiza okukutegeeza muganda wange andaba wakhtalafa alulamau rahimahum llahu taala amanyi baffe ab'obusiraamu baagazibwa ku nsonga eyo nga beebuuza nti abaffe kubanga hadisi zonna zirambika ng'omubaka akoma ku bismillah kati nga beebuuza nti abange omuntu bw'ayongerako nti bismillahi rrahmani rrahim kiri kitya mumpuliriza bulungi bwe natunddeko mu kitabo ekiyitibwa alfatawa alkubra ekya mukaddi waffe sheikh alislam ibn taimiya mu volume eyokutaano ku peegi ey'ebinamu 8 قال شيخ ابن تيمية رحمه الله مكدوة في شيخ الإسلام ابن تيمية يقامت إذا قال عند الأكل ومونتو باقام بانغا جندو كوريا وبانغا جندو كنوا ومونتو باقامت بسم الله الرحمن الرحيم شيخ الإسلام ابن تيمية يقامت كان حسنا ومونتو جابا كوزي كبيرا كيرونجي فإنه أكمل كبانغا أبا كوزي كما أبا دوزا كبانغا بسم الله شكوانتي بسم الله الرحمن الرحيم ايو فتوى يا الشيخ الإسلام ابن تيمية الله مساسده بناتون ديكو مجتبو اجماني كدوانيو يجيتوا الموسوعة الفقهية مفضل ايو منانا peji eyetenda mwebiri omwalimu yawandiikawo bino n'agamba nti dhahaba alfuqaha yani dhahaba ba'du alfuqaha abamu ku bayivu b'eddiini eno bagenda n'ekigambo ekigamba nti ila anna tasmiya inda albad'u fi lakil min assunan mwana wattu nti omuntu yenna okutandika okulya n'agamba nti ezimu ku sunna ye muntu okubeera nga agamba nti bisimillah oba n'agamba nti bisimillahi arrahman arrahim eyo nno ndaba yamanyi baffe ab'ekitiibwa abamu ku bo nti omuntu asobola okugamba nti bisimillah oba n'agamba nti bisimillahi arrahman arrahim wabula baganda bange ab'ebitiibwa ensonga eno njala tujetegereze n'obwegendereza bwe nagenze kawa al-imam an-nawawi yahya bun sharaf an-nawawi mu kitabo kyekiyitibwa al-azkar mu volume esooka peegi ey'ebibiri 31
qala an-Nawawi Imam an-Nawawi yagamba ku page eyo eyebibiri asatu mwemu mu volume esoka mu kitabo kyekitibwa al-Adhkar yagamba min ahammi ma yanbaghi emu ku bintu nga bikulu ayarifa omuntu yenna okubeeranga amanya sifatu tasmiya ye muntu okumanya engeri gye twogeramu basmala oba tasmiya nagamba wal afdal Imam an-Nawawi agamba wabula ekisinga okuba nti kyekirungi ayakula ye muntu ogamba nga agenda okulya oba nga agenda okunywa ti bismillahir rahmanir rahim mumpuliriza bulungi fa in qala Imam an-Nawawi agamba wabula omuntu singa agamba nti bismillah nakomaawo kafahu kimala kendagadde yagamba wa hasulati sunnah era omuntu oyo akomya ku bismillah kyekyoka aba akutte enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubanga ahadisi zonna ezajja nga zirambika sunna eno eyokusoma basmala nga tugenda okulya ziraga nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yakomanga ku bismillah wabula teyayongerangako nti bismillahir rahman arrahim bwe navuddeeyo nengendako ewa Sheikh Nasiruddin al-Albani mu kitabo kyekitibwa silsilatul ahadithu as-sahiha mu volume esooka ku peji eyebisatu anamusatu yagamba Sheikh Nasiruddin yagamba la afdal abange abasilamu mukimanye abasilamu beggwanga lino abange mukimanye Sheikh Nasiruddin mu kitabo kye silsilatul ahadithu as-sahiha ngambye volume esooka peji eyebisatu anamusatu omuwalimu yasomesa nagamba la afdal teriyo kintu kiyinza kubeera kirungi min sunnatihi sallallahu alayhi wasallam kusinga nkola ya mubaka sallallahu alayhi wasallam era wa khairul huda n'obulungamu obusinga bwe bulungamu bwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah la Sheikh Nasiruddin al-Albani yagamba fa idha lam yathbutu fi tasmiyati ala at-ta'am bwe tutunulira bwino bwe tutunulira ahadisi zombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi nga asoma bismillah nga agenda okulya oba okunywa tulabanga ombaka yagambanga nti bismillah ahadisi zonna zirambika nti ombaka sallallahu alayhi wasallam yagambanga nti bismillah nagamba fala yajuzu baganda bana abali ku GTV Sheikh Albani asomesa agamba fala yajuzu tekikkirizibwa aziyadatu alayha omuntu okuberanga ekigambo ekyo mbaka kyeyayogera ye kyeyasomanga ombaka wa Allah fatenga tutwogerako omuntu nagamba ati bismillahir rahmanir rahim Sheikh Nasiruddin alabira ddala ngeyo nsobi yennyini olwokubanga nga bwe tusomye ahadisi ezikulembedde tombaka sallallahu alayhi wasallam ye yasomanga bismillah n'atayongerako kirala agamba fadlan an takuna ziyada afdala minha mwana wattu nalwakubadde engeriyo abamanyi abalabambu bw'oyongera ku kigambo ekyo mbaka kyeyasoma gwe n'ogamba nti bisimillahi rrahmani rrahim mbwate gwe kyoba okoze mbwate kibeera kirungi nnyo lianna alqawla bidhalik mwana wattu omuntu yenna bw'avaayo n'akola statement bwetyo kabeere bumanyi nga yenkanawa n'agamba naye omuntu okukola kino okusinga ku mbaka kye yakola oba kye yasomesa nti kwegaba ate aba akoze bulungi nnyo mwana wattu ekyo kiba kyawukanye mwekyo ate ekyajjira mu hadisi ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam alaga nti wa khairul huda n'obulungamu obusinga okuba nti bwebwe bbeeyi bwe bulungamu bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabakito baganda bange bwe basalabidde Imam Malik bun Anas
rahimahullahu ta'ala yagamba kullu qawl buli kigambo kyonna ekyogerwa yu'khadhu wa yuraddu tusobola okukitwala oba okukigoba illa okujjake kugamba ebigambo bya mulundi gumu byebitazibwayo byebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan bagana bange mukumaliriza tugamba nti omuntu ogamba nti bismillahir rahmanir rahim ng'agenda okulya okusinzira ku bwino oba oyawukanye ku njigiriza y'omubaka Muhammad sallam ekituufu kyekiriwa nabbi yakoma ku bismillah we yakomanga. Idhan wa ala hadha n'olw'ensonga eyo tugamba fal afdal ekisinga okuba ekirungi era omuntu yenna ayagala okubeera nga agoberera omubaka al iqtisaru ala qawl bismillah tukomaawo wennyini omubaka wa Allah we yakoma nti bismillah nga tugenda okulya oba nga tugenda okunywa fi awwali at-ta'am mu ntandikwa nga tugenda okulya wa alla yazidu alayha mwana wattu n'obutakyongerako goyinza kakati ate bismillahir rahmanir rahim kibi si kibi naye tubuuza omubaka waffe yasomesa kiye kubanga tetwagala nnyo ntegeera zamwa tubuuza hadisi zo zigamba zitya zonna ziraga nti nabbi teyasokkanga kigambo ekyo bismillah agamba fa in zada wa qala bismillahir rahman arrahim lwakubadde ngeriyo abamanyi abalaba nti oli bwakimalayo nti abatalina nsobi gyabakoze wabula ffe nga abasomesa sunna ez'omubaka tugamba tukome wennyini omubaka sallallahu alayhi wasallam we yakoma. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Amanya muganda wammwe Ibrahim Musa era nga nkoze ne mukamu wange Kiwanuka Rashid tusinkana ate era nga tweyongera okwejjukanya n'okuzuukusa sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.